Mikwano gyange nsanyuse nnyo okubeera nga tuli wamu olwaleero. Ate nsanyuka nnyo bw'obanga akatambi kano kasindikidde ku bannaffe abatannalokoka. Amannya Catherine Mitala omubuulizi w'Enjiri, era ey'olwaleero ngenda kugisoma nga njijja mu kitabo ky'Okubikkulirwa essuula ya 21, ngenda kutandikira ku lunyiriri olusooka. Awo ne ndaba eggulu eriggya n'ensi empya, kubanga eggulu ery'olubereberye n'ensi ey'olubereberye nga bigenze, nga n'ennyanja tekyaliwo. Ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekiggya, nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Ne mpulira eddoboozi ddene eriva mu ntebe nga lyogera nti, laba, eweema ya Katonda eri wamu n'abantu, era anaatuulanga wamu nabo, nabo banaabeeranga bantu be, ne Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo, era anaabeeranga Katonda waabwe. Alisangula buli zziga mu maaso gaabwe, olwo nga tewakyali kufa wadde ennaku, wadde okukaaba, newankubadde okulumwa, kubanga ebyo byonna ebyaliwo nga biweddewo. N'oyo atuula ku ntebe n'ayogera nti, laba, byonna mbizzizza buggya. N'ayogera nti, wandiika bino, kubanga bigambo bya bwesigwa era bya mazima. Mikwano gyange, olwaleero tulaba ensi empya, ng'ensi eno emaze okuvaawo, kubanga eno y'ensi ey'olubereberye, n'eggulu ery'olubereberye. Bayibuli etugambye mu Okubikkulirwa 21 olunyiriri olusooka nti, byonna biriba nga bizze buggya, nti era nga n'eggulu, ensi eriba ng'ezze buggya, nga n'eggulu n'ensi ebyasooka oba eby'olubereberye nga bigenze, n'ennyanja. Oyinza okwebuuza ate ennyanja ki? Ennyanja ku ensi kw'etudde nga naye egenze. Eyo chapter ng'eggaddwawo. Kati nga tugenda kubeera nga tulaba ekibuga ekyo bakiyita Yerusaalemi, nti ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemi ekiggya, nga kikka okuva mu ggulu ewa Katonda, nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Jjukira nti ensi eno bwe yali ng'etondebwa olubereberye, teyakka kuva mu ggulu nga bwe tusomye ku kibuga kino. Ensi eyo yatondebwa Katonda ng'ayogera, Katonda ng'agamba nti wabeewo ekitangaala, wabeewo obudde obw'emisana n'obw'ekiro, wabeewo ebyewalula, wabeewo ebisolo, buli kimu yayogera kyogere. Naye ku mulundi guno ng'ebyo byonna bimaze okuggwaawo, byonna by'omanyi ng'ebiri ku nsi kuno biweddewo, n'ebizimbe ebirungi by'omanyi nga biweddewo, n'amawanga amanene agalina ebintu ebitwewuunyisa, ebitwegombesa, ebitusaaliza, byonna nga biweddewo. Byonna nga bigenze, n'ennyanja ku ensi kw'etudde nga nayo tekyaliwo. Kaakati Katonda n'assa ekibuga Yerusaalemi ekiggya, era ekyo kirikka kuva mu ggulu, nga kiyonjeddwa, nga kitegekeddwa ng'omugole ayonjeddwa bba. Ekyo ekibuga kati we twogerera kiteekateekebwa, naye kirikka nga bw'olaba olutimba olunene bwe luyinza okujja nga lukka paka nga luteekeddwa we luteekebwa. Nneeno ensi bw'egenda okuba, era omutume Yokaana yabiraba. Mukama ye yamuwa omukisa gw'okubikkulirwa okulaba ebiribaawo mu nnaku ez'oluvannyuma. Ogwo omukisa Mukama yagumuwa, era yamugamba nti biwandiike, era yabiwandiika naffe kwe tutegeerera. Nze neesunga nnyo okumanya biki ebiribaawo, era kindeetera okutambulira mu bulokole, kubanga mu ensi eyo empya eyogeddwako temuliyingiramu muntu atali mulokole. Tagenda kuyingiramu. Era munnange gwe bw'oba oli eyo
ng'oyagala okuyingira mu kibuga kino ekitegekeddwa ekiyonjeddwa ng'omugole ategekeddwa bba ekibuga ekitali nga nsi eno gye tuliko yo yatondebwa butondebwa neeyogerebwa naye kyo kikolebwa mu ggulu kirikolebwa mu ggulu bakikolebwa kaakano kirika naye nga tekigenda kubeera nga tekiriiko bantu, kigenda kubeeramu abantu abo be bantu abalibeera nga bakkiriza Mukama waffe. Bayinza okuba nga olwaleero baafa dda oba nga bakyali balamu nga bajja kufa oba nga Mukama waffe waaliddira n'alyoka abatwala wamu naye mu bbanga. Abo abantu abo nga baamukkiriza mu mitima gyabwe kwegamba nga balimu Katonda nga baamuyingiza mu ye kubanga Katonda ye alisika ekyo ekimufaanana kwegamba bw'aliba nga ku lunaku olwo abafu lwe balizuukira n'abalamu lwe baligenda mu bbanga tagenda kutwala buli kintu oba buli muntu, agenda kulondamu bali bokka abamukkiriza nga bw'olaba maginenti n'ogiteeka awali ebikwaso nga waliwo n'empeke z'omuceere nga waliwo n'obukunkumuka bwa muwogo n'obwa keeke n'obwa ice cream nga waliwo ne pini maginenti eyo egenda kusika bino ebigifaanana ebirimu ekifaananyi kyayo byegenda okusika be baffe abalimu ekifaananyi kya Katonda ffe abakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe. Era ekibuga ekyo kiri eyo kitegekebwa era ono ye yaweebwa omukisa okukiraba n'abituwandiikira naffe bwe bwesige bwaffe nti ddala waliyo ekibuga ekijja kye tugenda waliyo ensi gye tugendamu esinga eno. Olunya olwokusatu agamba ne mpulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti laba eweema ya Katonda eri wamu n'abantu. Eweema ya Katonda eri wamu n'abantu. Ekyo ekibuga nkugambye kyategekerwa bantu, kitegekebwa mu ggulu naye nga ky'abantu. Waliwo mu ggulu ekibuga ekitegekerwa abantu abakkiriza Mukama waffe. Ate ku mukono omulala oba oludda olulala nga waliyo n'omuliro bannange, waliyo n'omuliro ogutegekebwa abo abaajeema abaagaana okukkiriza. Ebifo biri bibiri, nabo balina ekyabwe na bano balina ekyabwe. Kaakati kiri gy'oli okusalawo n'ogaa nti nze njagala kgenda mu kibuga ekyo ekiyooyooteddwa. Nze bane bwe nkiwulira nga kiyooyooteddwa nga nali ngenzeeko mu Amerika, nali ngenzeeko mu Canada, nali ngenzeeko mu Germany ne ndaba ebibuga ebirungi n'obyegomba n'ogaa nange singa nazaalibwa eno. Naye bwe nsoma wano mmanya nti ebyo biwero. Waliwo ekibuga ekitegekebwa nze eyakkiriza alimu omwoyo wa Katonda gye ŋŋenda okgenda. Ekyo kinzizaamu n'amaanyi nti naawulira eddoboozi eddene eriva mu ntebe nga lyogera nti laba weema ya Katonda eri wamu n'abantu era anaatuulanga wamu nabo banaabeeranga bantu be, ne Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo era anaabeeranga Katonda waabwe. Mu ekyo ekibuga tetugenda kubeeramu na bapulezidenti, mu ekyo ekibuga tetugenda kubeeramu ba LC n'abalala, naye aliba akifuga yennyini ye Katonda era alibeera naffe. Tuliba tetumunoonya, tuliba tetusobola gamba tugenze mu kkanisa tugenze kunoonya Mukama, nedda. Tugenda kubeera wamu ne Katonda ate nga naye ali mu ffe ate nga tuli bantu be. Ne Katonda yennyini anaabeeranga wamu nabo anaabeeranga Katonda waabwe. Alisangula buli zziga mu maaso gaabwe. Omuntu omulokole ezziga lyonna lyakaabye. Ayinza okuba nga mukyalawo omukaabya nga tomuwa byetaago kubanga oyagala ave mu bulokole. Ayinza okuba omwana ate ayinza okuba omwami nga waliwo ebimukaabya nti naye mu ekyo ekiseera mu ekyo ekibuga balitusangula buli zziga
nga tewakyali kufa, tewakyali tetweraliikirira nti oba gundi ajja kujja n'emmundu, gundi ajja kunkuba, gundi ajja ebyo byonna biriba biweddewo, biriba bigenze n'eri ensi enkadde. Eyo ensi enkadde biriba bikomye. Wadde ennaku mu kibuga kino temulibeeramu nnaku nti laba bali basula mu busiisira, bano basula mu ggoloofa. Nedda. Wadde okukaaba newaakubadde okulumwa, teribeerayo ndwadde zino ezitudaaza ne tugenda mu maddwaliro n'otambulira mu lino na lino na lino nga towona. Ezo tebiribeerayo nti wadde okulumwa, kubanga ebyo byonna biri ebyaliwo nga biweddewo. Aleluuya! Byonna ebyaliwo, gwe funa ekintu kyonna ekiriwo leero. Omwami akudaaza, abaana bakulaluseeko, omukyala akuwemukidde, abazadde bakwegaanye, n'ennaku endala nnyingi. Abaana baffe babasaze, abantu bakubagana zibbomu, abalala batuweeseza ebintu ebikyamu tubirye tufe. Ebyo byonna nga biweddewo. Byonna ennaku yonna, ebiruma byonna by'oyinza okulowoozaako biriba nga biweddewo. N'oyo atuula ku ntebe n'ayogera nti laba byonna mbizizza buggya. Ensi eno kwe tuli ng'emaze okuvaawo, obulamu bwaffe buliba bufuuse buggya, nga tetukyalwala, nga twambadde emibiri egitalwala, nga twambadde emibiri egitafumbirwa, nga twambadde emibiri egitazaala. Wabula abalijjuza ekibuga ekyo bonna baliba balokole, baliba bayatula Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe. Amiina. Nti agamba nti ebyo byonna mbizizza buggya, n'ayogera nti wandiika bino kubanga bigambo bya bwesigwa era bya mazima. Ani yamugamba? Ani yamugamba? Malayika yamugamba biwandiike kubanga bya bwesigwa. Okwo okwolesebwa kwa Yokaana kwonna kugenda kutuukirira. Yokaana yawandiika ebitabo 20 essuula 22 ezikwata ku ebyo ebiribaawo nga tumaze okuva mu mubiri guno. Ebiribaawo nga tumaze okuva mu mubiri guno. Era mbadde nkusaba osome ekitabo ky'Okubikkulirwa, ojja kumanya nti waliwo ensi endala, ojja kumanya nti eno ensi egenda kuggwaawo, ojja kumanya nti abo bokka abakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe be baligenda mu nsi eyo, be balituula mu nsi eyo nga tekyali kudaaga, tekyali nti jangu nkuwa omulimu, jangu noonya mulimu. Ebyo byonna by'omanya ebikudaazizza mu bulamu bwe okuva mu buto, byonna nga biweddewo, nga tetukyalina bakama baffe okuggyako Katonda. Ate ekisinza okunsanyusa nti ye y'anaabeeranga Katonda waffe, ye nga y'anaabeera, nga tuli bantu be, y'amanyi, nga tuli mu mikono gye. Bannange, tugenda mu bulamu obulungi, tugenda kubeera. Lwaki naawe tokkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi wo? Naawe onyumirwe obulamu buno, kubanga bwo bwabuwa bwa buli omu, tebuli limited nti bagundi bokka bokka. Kiri gy'oli gwe okusalawo okubeera nga naawe olibeera mu kibuga kiri. Kibuga kirungi nnyo, ebikyogerwako birungi, kibuga kyegombesa, omutali nnaku, omutali maziga, omutali kufa, nga tuli emirembe n'emirembe. Bannange, ate bwe tugamba nti emirembe n'emirembe, n'eri ku ludda lw'eri bannaffe gye baligenda nayo mirembe na mirembe, naye mukulumwa okungi. Kati nno mukwano gwange, nkuwa amagezi ga buwa. Olwaleero ŋŋenda kukulembera mu ssaala ey'okwenenya, weenenyize Katonda olokoke, obeere omwoyo afaanana Katonda, nti bw'alibazza okunona ababe naawe akusituliremu, aleme kuleka nga icing sugar, kubanga icing sugar awooma, oba ice cream awooma, naye taligenda. Tatobola, magnet tesobola kumusika kubanga tali mu kifaananyi kya Katonda. Gamba nti ayi Katonda wange, nkwebaza kubanga olwaleero ntegedde nti waliwo ekibuga ekintegekerwa, saagala kimisinga,
kyenvudde nneenenya ebibi byange byonna bye bankolera, bye nakola ku bantu byonna mbyenenya. Mukama obinsonyiwe, ompe obulamu obujja, mbeere omu ku baana bo abaligenda mu kibuga ekyo, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina.